tusabe Katonda kitaffe wakkiriza olutalo lubeerewo wakati wo ne Sitaani ng'omanyi nti ebirivaamu biryo bya bulumi naye kugenda kutuukako naye nga bw'oli biwangula abalumizibwa tugenda kusanyuka nga biwedde n'eggulu n'ensi zonna ze watonda zigenda kuganyulwa. Tugenda kyongera kigaziyako ebirowoozo olwaleero omwoyo watuyigiriza atulungamye mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyaziza nnyo omusumba Dr. John Kakembo. Zakiriza nti wano wetugenda kutandikira omuwandiisi yatuwadde omutwe ogugamba nti olutalo olw'omu bwengula. Sabiti eno wetugenda okutunuulira naye ng'ate lesson njagala kutegeeza yo kwota eno etambudde era olunaku olwaleero tutandise omwezi March, tuli mu March kaakati naye nga tugenda kutunuulira ekyokuyiga kino namba 9 ekyaweereddwa omutwe ogugamba nti olutalo olw'omu bwengula. Olutalo luno mwalutunuulidde lutya lwo lufaanana lutya? Nja kusaba omukadde kyono katusomere akanjula ako ku Sabbiiti ka paragraph akasooka. Ekintu ekikulu ennyo mu njigiriza ya Bayibuli lwe lutalo lunene wakati wa Kristo ne Setaani, wadde ng'ensonga y'olutalo olw'omu bwengula wakati wa Kristo ne Setaani, wakati wa Katonda n'ebitonde eby'omu ggulu ebyagwa era ne bijeemera Katonda, kifaananyi ekyatiikirivu mu byawandiikibwa nga Matayo 13:24 okutuuka ku 3:37 okutuuka ku 39 ne ku Bikkulirwa 12:7 ne 10. Abakristaayo bangi bagaanye oba basuuliridde ensonga yonna, wabula okulabira mu ngeri ya Bayibuli omulamu ogw'olutalo olw'omu bwengula omwo obwakabaka bwa Katonda mwe buwakanyizibwa Setaani ne bamalayika be. Njigiriza ekwata ku lutalo wakati wa Katonda ne Setaani eri central mu byawandiikibwa. Naye kujjako aba Seventh Day amakanisa mangi ag'abakristaayo tegakimanyi kukimanya, tegakisaako mulaka. Mu myaka gy'ekyenda n'egyesitukayo omukulembeze w'emu ku ddiini zino yakisaako omulaka n'awandiika ebitabo 2, kimu nga bakiyita God at War, ekirala nga bakiyita The Problem of Evil. Erinnya lye Dr. Gregory Boyd. Nga naye yeewuunya ekintu kyekimu naga nti ekintu ekiri so central byawandiikibwa obanga tekiwulirwa nako okuggyako waliwo omukazi omu n'okuba theologian yawandiika very extensively, n'awandiika ku lutalo lunene n'akiteeka mu nooti ye n'ateekamu Ellen G. White. Ensonga enkulu yenkanidde wano yeeka bwe yamanyi egisaako essira. Ebitabo ebyo bifuuse very popular, bisomeddwa abantu bangi, naffe abasebenze tubisomye. Bikwata ku lutalo lunene wakati wa Katonda ne Setaani, entandika yaalwo, enkomerero yaalwo. Olwali tugenda kulaba engeri gye lutukwatako ebikozesa Katonda n'ebirungi ebigenda okubibaamu nga luwedde. Tuyanziza Musumba okwongera ku kya Musumba nti n'abakkiriza nti olutalo lunene luno gye luli, nabo balukkiriza naye engeri gye balukkirizaamu si engeri Bayibuli gye lwogerako, kubanga eriyo abakkiriza mu njigiriza gye baatugambira dualism nti waliwo amaanyi ga mirundi 2, amaanyi amalungi n'amaanyi amabi, kigali mu kulwana olutalo lutagenda kukoma naye nga battlefield we balwanira ku nsi kuno kwe tuli. Naye bw'ogamba nti amaanyi ga mirundi 2 ate genkanankana, kitegeeza obanga agamba nti aga amaanyi
amabi gaaliwo from the very beginning, from eternity. Naye twagala tulabeyo Bayibuli olutalo lunene luno erwogerako etya. Kwaga twagala tulabe wawe erwogererako, then olutalo luno nature yalwo eryetya. Luli physical, lwa birowoozo, lufaanana lutya. Era tugenda kutandikira mu Matayo essula 13 onyolwa 24 paka olwa 3. Awo n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti obwakako obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Nawe yameruka bwe yayanya n'erabika ng'eŋŋaano ey'omu nsiko. Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, "Ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo." Kale yali etya okubaamu ate eŋŋaano ey'omu nsiko? N'abagamba nti omulabe ye yakola ekyo atyo. Abaddu be ne bamugamba nti, "Kale oyagala tugende tugikuulemu?" Naye n'abagamba nti, "Nedda, mpozi bwe munaabanga mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko munajjiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke bikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko, mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika." Tuyanza mukadde Kiwanuka. Kiki kye tulaba mu lugero luno? Bye tulabamu bingi, naye bye tulabamu wano mu lugero kyolabyeyo kyokoonako. Mwami Kiwanuka ne mwami Ssewankamba. Ndabyemu eŋŋaano ya mirundi ebiri, eŋŋaano ennungi n'eŋŋaano embi. Ndabyemu nnyini lusuku nga asimba oba akola ki, ateeka eŋŋaano ennungi, era nawabaawo ate omulala aleeta eŋŋaano embi n'agisimba mu nnimiro y'omu. Ate mubaddemu n'aba eneya Katonda gye yasimba egisimba mu nnimiro ye. Omulabe wajja okusimba yalina ebbeetu naye okwetandikirawo ennimiro eyiye, naye alumba ya munne. Ate nga mukadde Kiwanuka bw'agambye beesimba teyaleeta kyukyu, leeta ŋŋaano naye ng'eri wild. Naye nga bw'obiraba nga byonna bikyamera bikyakula, oyinza obutabyawola bulungi. Kimpa ekifaananyi ku mpisa z'omuntu atakola kike n'alumba ekya munne najja asiikuwa ekyo. Ekifaananako ennaku zino tuba n'obugroups mu kkanisa obwagala okutereeza ekkanisa. Obumeruka bwe bumeruka mu bifo ky'okugenda ebweru bubuulire amawulire amapya, bubaka obupya obw'essaawa 11 bwe busudde, ate budda mu kutawaanya bakkanisa abali established. Era kyogera ku mpisa z'omuntu akola ekyo bwafaanana bamulabe ali malicious. Tweyanziza mukadde Kiwanuka ne Musumba Kakembo, mwe mutusinga knowledge y'okulima. Eŋŋaano eno embi lwaki tagijjaawo direct? Kubanga ekompitinga n'eŋŋaano ennungi, kipeesi, oxygeni, omusana. Eŋŋaano eno embi eyinza okuba nga lina poisonous, erina obutwa, naye lwaki tagikuulirawo direct so that eno tesiiga eno eŋŋaano nnungi butwa? Era bw'omala n'ogijjamu esooka eŋŋaano yonna efaanagana bw'eba tennabakwanya. Kakati bw'omala n'ogijjamu ogenda kukuuliramu ennungi, naye ekole ki? Erugenderemu. Era kino kye kizibu kye tulina mu bulamu bw'ensi eno, nti embeera ez'eŋŋaano embi zinfluensinga eŋŋaano enki ennungi. Eŋŋaano eno bamasanga mu maaso mu nnimiro emaze okulimu bulungi, n'omulabe bw'aleeta naye amansa bwegenda okumeruka
emirandira gino gikwatagana baliira wamu bakulira wamu balina bingi in common ate yo musiko ebeera very vibrant otuzire bwe tuba tutono ye efa neba y'amaanyi bw'ojja okugikuulamu ne bwe bajja okutta yokka n'eri egenderako oyinza obutatasa mirandira gy'eri ekyo kimu ekyokubiri kyebagamba nti temusooka kugikuula Katonda mu magezi ge ne mu kusaasira kwe amanyi okuperereza eŋŋaano eno embi n'agijjamu eŋŋaano ennungi kyabasabayo akaseera temusooka kugikuula emu eno gye mulaba ennungi emu nagijja mweri kubanga alina amaanyi ago n'obuyinza obwo n'ekisa ekyo mugumiikirire be patient with me. Tuyanziza katulabe Yesu engeri gy'annyonnyola olugero luno mu Matayo essula 13 nnyo 36 paka 43. Awo n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti tutegeeza olugero lw'eŋŋaano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro. N'addamu n'abagamba nti asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ennimiro y'ensi, ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka, n'eŋŋaano ey'omu nsiko be baana b'omubi. Omulabe eyagisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bwekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo balijjamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebizitaza n'abo abakola obubi. Balibasuula mu kikoomi eky'omuliro mwe muliba okukaaba amaziga n'okulumwa obujiji. Kale abantu abatuukirivu bali masamasa ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitaabwe. Alina amatu awulire. Tuyanziza nza Yesu olugero alunnyonnyodde bulungi. Ensigo ennungi be baana ba Katonda, ensigo embi, eŋŋaano embi be baana b'omulabe Setaani. Nsobola okumanya nti ndi ŋŋaano nnungi Musumba mwamisa wa Nkambo, nsobola okumanya nti ndi ŋŋaano nnungi Yesebo nsobola okumanya nti ndi ŋŋaano nnungi ng'era nsinziira ku kigambo kya Katonda. Agambye nti eŋŋaano ennungi be baana b'obwakabaka bwa Katonda. Ebikolwa by'abaana b'obwakabaka bwa Katonda bya njawulo okuva ku bikolwa by'abaana b'omubi. Newankubadde emirandira oluusi gijja ne gisimba nga Musumba bw'agambye, ne gibasimbamu, naye era olaba enjawulo ebeerawo mu baana ba Katonda n'abaana b'omubi. Musumba awo Yokaana 12 si wajjira bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Bakkiriza erinnya lye. njagala nnyo kivunula nti yabawa right eddembe okufuuka abaana ba Katonda, kufuuka eŋŋaano nga bwe tuli baana ba Katonda tuli basika basikirawo ne Kristo. Ebyo mba mbimanyi kubanga twalokoka lwa kisa, twalokoka lwa kukkiriza. Nzikiriza omuntu ono mwesiga, manyira ddala nti ono ye kitange. Pawulo bw'agambye tumuyite Abba Father. Manya awo wennyini Musumba. Kati ate nsobola okumanya nti eri eŋŋaano ya mu nsiko ŋŋaano mbi. nga ffenna tuli mu nnimiro y'emu.
kati zetandise okusuusulamu embi nsobolamu akatondono ku bibala byabwe omukadde bwagambye nene bwaba nemwemba nsobola mu Yohana 15 omulimu gw'okusalako ebitabala si gwange sigwasunsula sinze nsunsula mboli yagaa nti ebitabala bibala kitange yalisalako yamanyina ddi ekisaanidde. Number 1. Number 2, bwe tubafuna tuli mu nnimiro y'emu nze okutandika okwekuulamu kyoba olaba nga Yesu abadde annyonnyola olugero obonayo okukuulamu tabuwadde bano abamubuuza nga bali curious baagala explanation. Katonda alina okubeera nako abannyonnyoli gwe osigamu ne mu kuddamu abagamba nti ekiseera bwe kirituuka simme mugenda n'ogikuulamu ne bwe liba eyengedde ngenda kusindika bamalayika bange okukuulamu tagutuwadde nnyo kituufu Musumba kyagamba akuge mazima kubanga tulina ne bitutunuulira ffe tulowooza nti ffe tuli banjawulo okuva ku bo ate ng'olunsi ne bye baboogeddeko olunsi nga si byo kubanga Setaani akola engeri yonna ey'okusiga ensigo olunsi n'agisiga ate mu embi n'erumba ate ensigo ennungi esobole nayo okulabika ng'egikola ki ng'eringa ekiwamba. Biyinza okuba ebigambo kuyinza okuba ebikolwa naye ng'ate omubi yabikoze eki yabireese naye ng'ate abireese abiyisa mu mubi. Tweyanziza tusobola okugamba nti Adamu ne Kaawa bwe baalya ku kibala ffenna ne tufuuka eŋŋano embi si bwe kiri Musumba naye olw'ekisa kya Mukama Katonda ono nga bwe twayigako Sabiiti yayita nti alina remedial will n'akubirira atuggyemu eŋŋano ennungi era nga bwe tugambye nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Bwe tukkiriza Yesu Kristo ono alina amaanyi gano ag'enjawulo g'asobola okukozesa n'atuggyamu ne tuva mu ŋŋano eri gye tugambye embi n'atufuula eŋŋano ki eŋŋano ennungi. Tweyanziza kitundu kye twagala okuddako ekyo ekyogera akabuuza awo wansi usande wansi mukadde giriwo egimu ku mitawaana egiri mu kunoonya okukuula ensigo mu ŋŋano kati mu kiseera kye kimu. Lwaki kino tekitegeeza butassaayo bussa mutima eri obubi bwe tuyitamu olwaleero. Ensonga z'obutakuulamu tuzoogeddeko naye kitegeeza bwe tutunula mu kkanisa nnimiro obubi obwo bwekalakalira tubuyiteko buyisi okuba sife baawula nti eno eŋŋano nnungi eno si nnungi tubutunulire butunuulizi. nze ng'omulimi baawo ku magezi awo oba ku mulembe gwa Yesu gaaliyo simanyi n'ennaku zino tulina kye bayita selective herbicides nga nnyinza okugenda mu nnimiro ya kasooli mulimu ebisoolisoli n'ofuuyira nenfuuyira ebisoolisoli nebifa kasooli nasigala ng'atambula nawabadde siikuule siisalire nenyinza okukozesa ekigambo kya Katonda nga selective herbicide nekendeeza amaanyi g'eŋŋaano embi
ngane nungi ne thriving. Tweyanziza nnyo Musumba. Nga bwe twogedde olutalo lw'omubwengula, twagala tulabe olutalo luno lwatandikira wa. Tugenda kusoma mu Kubikulwa essula 12 onyolo 7 paka ku lw'omwenda. Kubikulwa essula 12 onyolo 7 paka ku lw'omwenda. Olw'omusanvu yagambye nti ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomyo. Era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Olutalo luno lwatandikira mu ggulu eri Katonda atuukiridde gwe twayogerako ow'amaanyi Patokrato gye lwasibuka olutalo luno. Ne twagala tulubaakinge n'ekyawandiikibwa ekiri mu Ezeekeri essula ya 28 okuva ku lw'12 paka ku lw'19, then tujja kuddamu ebibuuzo ebiddako awo. Ezeekeri 12 paka 19 agamba nti omwana w'omuntu tunula okungubagire kabaka w'Ettuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ossa akabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde bulungi. Wali mu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ly'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako sadiyo, topasi ne alimasi, berulo, sokamu ne yasepi, safiro ejjinja erya nawandagala ne kabunkulo ne zaabu emirimu gy'ebitaasa byo n'egyenderezo gyali mu ggwe. Gyategekebwa ku lunaku lwe watonderwa. Wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkaku, era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Watambula eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Baakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube lw'okusuubulako. N'oyonoona kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwonoonefu era nkuzikiriza ayi kerubi abikkako okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Omutima gwo gwagulumizibwa. Tunuulira embeera y'emu eyo nti ate bw'atonda ebitonde bye ng'abiwadde eddembe ly'okwesalirawo, ate ekitonde kino kyo ne kisukkuluma. Obulungi bwakyo ne bugenda waggulu, amayinja ag'omuwendo ndowooza nakyo bwe kyatambulanga ne kiraba nga kyo kyanjawulo ku bitonde ebiki ebirala. Kaakati ne kigamba nti nze wano si wensaana nandisinzeewo. Abalala agamba nti ndirinnya okusinga entebe ya Katonda weekola ki weekoma. Ekitegeeza nti eddembe bwe lituweebwa, nekino tukitegeere, eddembe bwe lituweerwa ery'okwesalirawo, bwe tumala okwesalirawo ebiseera ebisinga obulungi bwaffe oba ebyenfuna byaffe bwe biyitirira obungi, tulaba nga Katonda takyalina mugaso gye tukola ki. Omwami omu yagamba nti mwabasaba musabe, kati nze nsaba ki? Byonna mbirina. Lwaki? Kubanga awulira ng'ali muki musukkulumu. Ne Setaani ono tulowooza nti ekibi eyo gye kyakola ki, gye kyatandikira. Musumba, Mwami Ssewankamba ne Mwami Kiwanuka batugambye nti misuse of the freedom of choice gye yatuwa. Naye nga bwe tugamba nti Katonda ono future agirabanga history, nga bali ku design table wali batonda Lucifer, batonda bategedde nti omuntu ono gwe tuwadde freedom of choice asobola okugisalawo, okusalawo n'agikozesa mu bukyamu n'atatwagala nga bwe tumwagala. Lwaki then tebabistopinga ne bagamba ye tufaaki ebyokutonda bino katubireke. Then
Sitaani ono bw'amala okwegugunga lwaki tamugira waawo direct n'amusaanyawo n'addamu buto. Singa ekirooto kino bwe kyajja gye bali nti tunaawa eddembe bano bayinza obutatulonda lembe kubakola sinabadde kitwa kifaananyi kikulu Katonda ono nti afuukafuuka nti akyukakyuka bw'asalawo ekintu bw'alaba nga tekikola nga tayitawo ng'anoonya erikola. oyo yeesigika okufuga yunivaasi. Nange nsandi mwesize ati wandibadde obitegeera wandibadde tubitegeera ye yasalawo n'agamba akati yenjawulo wakati wa Katonda naffe nti obwesigwa bwe abeera mwesigwa wadde eri himself. Wali singa tebaatutonda kubanga batidde ntuyinza okulonda obubi mbutuufu balinga kyandifaananira ddala n'abatutonze ne batuggyako eddembe ly'okwesalirawo kyandifaananidde ddala ekyo kimu. Namba 2 abeera lesoni zinenene tusomeko ku peegi 19 tunavvuunula nsomawo musoma It is noteworthy that Ellen G. White's account of God's reaction to Lucifer / Satan in the initial stages of the cosmic conflict in heaven follows the same biblical principle underlined in the parable of the wheat and the tares. Kiragamba ndi mkyala White bwe bayogera ku lugero luno olabira atandise nalwo anteriwo ku nsi kuno ne mu ggulu we lwali Katonda yasiga eggulu lye nga ddungi n'asigamu ngano nnungi ekibi ne kijja gera maaso. As she explains why God did not immediately destroy Satan, Ellen G. White points out that the influence of the deceiver would not have been fully destroyed, nor would the spirit of rebellion have been utterly eradicated. Dennis. Kakinnyonnyole nti olw'okubanga sitaani ono nga bwe tugambye yali akonvinsinze kimu kya kusatu baba kumugirawo awo direct ne bamuttirawo bali baali badde n'ekifaananyi influence yono gyali yereese nti Katonda ono si wa mukwano atukaka tumwagale naye tayagalika yadde sitaani aliba agiddwawo naye bano baali sigaddemu ke tuyita aka Thomas nga bakyabuusabuusa nga bagamba omusajja ono yali mutuufu omusajja ono bye yali ayogera byali bituufu wano mu ggulu buli ayogerako attibwa. So ng'ekibi kirina nga Katonda kyalina okukola kiri kimu okuleka obubi bwa sitaani buno butuuke bulagibwe butuuke ku maturity nabo babwerabireko naye teyalina kukikola teyalina kikola kusaanyawo sitaani kuba tekyaliragiddwa baali badde bagamba ono omusajja adikiteeta. Akyogeddeko ekyembadde nzirako nti evil must be permitted to come to maturity for the good of the entire universe through ceaseless ages. Satan must more fully develop his principles, that his charges against the divine government might be seen in their true light by all created beings, that the justice and the mercy of God and the immutability of his law must forever be placed beyond all question. Ekibi kyalina okuweebwa omwaganya kikulenge engano ey'omusuku ne mu ggulu ekitegeeza olugero luno lwali terukwata ku nsi kuno kwokka lukwata ku ggulu ne ku n'ensi.
olw'obulungi bw'universe bw'ekitera Katonda. Sitaani ono yali asaana okulekebwa eddembe yeerulire ddala n'abatayonoonanga bamumanye bagemwe balabe obubi bwe mu bujjuvu kubanga luli baali babulaba naye nga si mu bujjuvu. Bakyawe ekibi nga tebakireganga nako. Bakyawe ekibi nga tebakirabanga nako okujjako kirabira mu bibala ebirwadde mulimu wa Sitaani. Ekitegeeza Yesu wajja ku nsi kuno okufa kwe kyali kikulu nnyo mu kutulokola ne si kyekyoka ekyamuleeta. Sitaani bw'aweebwa omukisa okukwata ku Yesu n'amubonyaabonya n'amukola bubi nnyo omusaalaba ekyenkanidde awo ne Katonda kyamunaazaako enfuufu Sitaani gye yali amusiize. Buli omu yalaba n'agaa nti tekyakoma kukunaazaako Katonda nfuufu, kyakoma n'okugema abalabi bonna ab'omu bbanga abagamba nti kamanya bwatyo bwafaanana. Okufa kwa Yesu Kristo ku musalaba n'emyaka gye yamala ku nsi kuno gyakola kinene nnyo mu kwerula Sitaani n'empisa z'embi. Nga bwe tunatuuka mu ggulu naffe ab'emulugunya okutulegera ekibi kino ne kitubonyaabonya bye batutegekedde ffenna tugeraga nti kyasaana. Tweyanziza Musumba tugatireko ddala na Isaaya essula 14 kadde yalukoonyeko Isaaya essula 14 onyolo 12 paka 14. Twagala kumanyira ddala Sitaani ono kiki ddala kye yali agenderedde, kiki kye yali anoonya mu kutandikawo olutalo luno. Ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyeenye y'enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yameganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomere ez'obukiiko obwa kkono. Ndirinnya okusinga ebirewe bikoma ndifaanana n'oyo ali waggulu ennyo naye olisibwa emagombe ku njuyi ez'enkomerero ez'obunnya. Tweyanziza tulabawo ndi zaabadde 5 naye nga ndi zino nga bwe tugambye nti Sitaani okwagala okuggyako Katonda tayagala mumufaananya karakita ya mukwano, yayagala kuba na power kubanga gwe basinza yeegomba kusinzibwa. Era ekintu ekyo tugenda kikakasiza ddala mu Matayo ne mu Luka mukadde gyagenda okutusomera. Tugenda kusooka mu Luka essula 4 olunya olwokutaano paka ku lw'omunaana, then tugende mu Matayo essula 4 olunya olusooka paka ku lw'e11 kubanga waliwo awo nawe ensonga 5 paka 8. Luka essula 4 olunya olwokutaano paka ku lw'omunaana. N'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kaseera katono. Setaani n'amugamba nti n'akuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu kubanga naweebwa nzi era ngabira buli gwe njagala. Kale bw'onoosinza mu maaso gange buno bwonna bunaaba bubwo. Yesu n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti wasinzanga Mukama Katonda wo gw'oweerezanga yekka. Tweyanziza kwagamba okumusinza yayagala omuwa ate yakola ki ye yabitonda. Naye mukadde nja kusaba tugendeko ne mu Matayo essula 4 tusooke tusome ennyiriri 3 ezisooka olusooka paka ku lwokusatu, then Musumba otuwe submission. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukebebwa Setaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjaana eryoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere.
Naddamu n'agamba nti kyawandiikibwa ati omuntu tabeeranga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Nsomba awo kiki kye tulabawo? Kibisooka okulabawo. Yesewo. Olutalo luno terwali physical. Yes. Terwali lwa bifuba. Kuba buguma lwaki? Ngani alwana nani? Kuliye kyalwana ne kureta. Omutonzi omniscient, omnipotent, almighty. Yalwana na Katonda kano. Singa amanyi, singa olutalo luno lwali lwa kifuba. Lwandiwadde terunatandika. Bafuwa mufu. Abaina Yesu ennene. Page 13. Section ya kasooka. Introduction? Section 1. Page 103. The cosmic conflict. The cosmic conflict is not a dualistic battle of omnipotent powers. The cosmic conflict centers on the moral perfection of God's character. The conflict does not involve two equally independent powers fighting over an endless war, as Lucifer was originally created by God and decided to question his creator's character. Silwa bifuba. Silwa missile. Si atomic bombs. Si mafumo obwo lyawo. Singa lwa bifuba. Branded atomic bomb nwa mafumu. Nesiwe luli. Stani yalumbagana mpisa za Katonda. Omuntu alumbye empisa talwanika naye. Kubanga gwe balumbye tolina kyangu kyoyinza kwogera nekisangulawo bikwogeddwako. Wali obuzibu. Kakati mu kulumba empisa Sitaani yakozesa buli bukodyo bwonna obusoboka okuyita okubuusabuusa mu bitonde. Akozesa olukujukujju. Akatwala ekyokulabirako asinkanye Yesu Kristo. Nga tusomyeyo mu Matayo. Tukomye ku Lwakusatu. Onoonsonyiwa nziriramu Katonda tulabe. Matayo sura 4. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. Bwe yamala okusiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Omukemye n'ajja n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye Yesu n'addamu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabeeranga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Olwokutaano. Awo kiriwa ddala ekifaananyi. Kirufu. Sitaani kyanoonya okukola. Nga mu magezigezi gaako Katonda ge yakawa. Kamanyi nti kajja kuba n'olutalo olugendo kawangaza. Kubanga singa lwali lwa mundu singa kaagenda. Bwe tusomako mu Matayo sura 3:17. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti Yesu amaze okubatizibwa. Oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Ani ayogera? Katonda yennyini. Gayogera mazima. Yesu akiwulidde. Akikkiriza. Naye ne Setaani akiwulidde. Naye akikkiriza kubanga amumanyi yamutonda. Kakati ennyiriri eziddako Yesu wagendera mu ddungu. N'amulinda enjala n'emulumira ennaku 4. Naye tekikema ekyo. Ng'amanyi nti muntu
naye abakirese if oba oli mwana wa Katonda ekikemo kiri ludda wa obuzibu buli ludda wa mu statement eyo aleeta okubuusabuusa ayagala okuleeta okubuusabuusa mu mwana wa Katonda. If naawe either ogenda kolera ebintu bibiri kulowooza nti oba oli eyasooka okwogera otyo teyayogera mazima oba nange kamulaga amaanyi weebale oba kubanga ndi mwana wa Katonda yati Katonda akyogedde nange kamulaga amaki amaanyi. Yesu mukasiriikirira ako alina okusalawo baba okusalawo nga bwe yasalawo agenda kukisinziiza ku ki? Akisinziiza ku kigambo kya kitaawe kye yayogera ku bigambo bino ebibiri. Ebigambo bibiri kiri kigamba nti ono ye mwana wange wenjagala wesanyukira. Kino kigamba nti oba ddala gwe mwana we gwayagala gwasanyukira ufiira kyenjala nga ne bino osobola obikola. Yesu anaaba okulondako nga bwe yalonda ajja kusinziira ku kigambo kyoli kyeyakola ki yamugamba, naye ng'asinziira ku kyokulonda ekigambo ekyo ng'enjala emuluma. Musumba asinziira ku nkolagana gy'alina wakati we n'oli eyasooka okwogera ekigambo gy'ali. Nkolagana yannabaki eyo yaweesigwa ey'obwesigwa trust. Asobola okumwesigira mu mbeera enzibu bw'eti ey'enjala kyava ayogera neyeesiga ekigambo oli kyeyayogera nti omuntu tabanga mulamu lwa mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Yesu mu kugamba bw'atyo yali ajuliza ku ki? Yali ajuliza kigambo ki? Yali ajuliza ekigambo ekyo kyennyini kitaawe kye yayogera nti ono ye mwana wange gwe njagala mumuwulire. Deadness Musumba olw'okubanga amugambye amaze ennaku nnya anaku ana nga talya, ono amugamba afuuse amayinja gano agafuula emmere, n'agamba bwe ŋŋaana I can even go one more day. Olw'okuba oli muyinamu trust eyakiŋŋamba mbadde naye from eternity nga tuli ffenna, ono aŋŋamba wano n'oli ninawuliriza ddoboozi lyani oli gwe mbadde naye kubanga tulina enkolagana talemererwangako kubanga tubadde tulina relationship eyo ennungi nga ye n'asalawo okuwuliriza eddoboozi ly'oli amugambye gwakakasiza ddala gwamanyi. Awo wennyini Musumba Yesu Kristo kye yayitako kyekikeme ekimu Eva naye kyeyakola ki kyeyafuna. Ife twagala tulabe ate Eva yakihandolinga atya. Tumaze okulaba Yesu Kristo engeri gye yakihandolingamu. Byonna bisatu bye yaleeta byonna bihandolinga bw'ati kigambo kya Katonda. Tugende mu lubereberye essuula 3 nnyosooka paka ku lw'omusanvu. N'omusota gwali mu kalabo okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Yagamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Omukazi gagerage mazima akize embutuufu ddoboozi yaliwulira ne baba teyaliyo nga bakigamba bba ekikwata bulungi okumanya akikwata n'okwongeramu nayongera tokukwatako teyi. Omusota ne kugamba omukazi nti okufa temulifa kwa Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako bwe muligulyako amaaso gammwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'aweera ne ku musajja we naye n'alya.
amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali bwereere ne batunga amalagala g'emiti ne bokolera ebyokwambala. Tuyanziza musumba we tuli wennyini amaloboozi gali abiri bwe mukulyako temulirema kufa eddoboozi eddala n'okufa temulifa. Eva ono bw'aba wakola choice ey'okuwuliriza eddoboozi ki choice agisinziza ku kimusumba? Mungambye nti Yesu yagisinziza ku nkolagana y'olugwamanyi ey'omukwano ey'okwagala ekigambo kye kyamanyi tekikyuka. Omukazi ono alina ebintu byebimu bibiri. Alina omukwano naye ayogera ekigambo kino. Alina enkolagana naye butereevu. Ate ono aleese amasu. Abadde n'okumumanya tamumanyi. Atajjidde na mu kifaananyi kya musota. Kakati wano waliwo alimba. Ku babiri. Ani alimba agenda kusalawo ati ani alimba. Bw'asalawo n'alya. Kujja kubaako omugwatutte ng'omulimba. Yani. Katonda. Bw'asalawo butalya. Kujja kubaako gw'omugwatutte ng'omulimba. Gwe musota. Agenda kukozesa ki okusalawo? Agenda kukozesa enkolagana gy'alina. Yandibadde akozesa wano yandibadde akozesa enkolagana gy'alina wakati w'abantu bano ababiri. Njagala okumanya nti ono gwe kubanga yasalawo okulya. Ono gwe yamutonda kunkolagana kino. Bw'asalawo okulya Katonda n'afuuka mulimba. Sitaani yalimbisa Katonda. N'omukazi n'akkiriza obulimba naye n'alimbisa Katonda. Tatwagaliza bulungi. Naye akisinziza ku nkolagana ki? Sebo yasinziza ku nkolaga yasinziira ku kulaba kw'amaaso. Kubanga ono bwe yajja n'atandika okwogera naye n'okukwata naye n'akwata ku kiki ku kibala. Mbu wansi we tugambye mbu omukazi bwe yalaba nga omuti mulungi okulya munga n'okusanyusa gusanyusa amaki Katonda n'alimba amaaso n'agamba nti ono Katonda yalimba guno omuti guteekwa kuliibwa. Denesi yakisinziza kwani gwayagala kubanga sitaani bye yaleetanga binyuma okuwulira kubanga mu bufunze yali amugamba temugenda kubeera na limitations. Katonda yabateekako limitations. Newe munaagulya temujja kubeera limited yadde n'akatono. N'alaba nga ono byamugambye amwagala omugamba kagamba wulira amwagaliza n'alondawo. Njagenda ne lesson kyeyagambye. Bwe tutuuka awo terina explanation gye tuyinza kuwa. Omukazi ono tewaliwo ddala nsonga yonna. Ono gwe yakalaba. Emulondesa musajja gwe. Abanga n'omusajja naye musota. Ekibi kiri mysterious. To explain it is to excuse it. To justify it. Akadde katututte tugenda kusomayo olunyiriri lumu lwokka mukadde kiwanuka nti mu lutalo luno olunene essuubi tulijjawa. Efeso essula 6 onyolwe 10 paka ku 11 mukadde. Nga bakyalunoonya. Yesero. Sitaani yakema Eva. Ekibi kyakema Eva. Ekibi kyakema Sitaani ali perfect. Ekimuyinza. Najja n'akema omukazi ali perfect. Amusuula. Bajja gye tuli. Tetuli perfect. Twazaalibwa mu kibi ne mukono n'amafu. Emboola beegobyewo ekiwempe. Nolwo ebinyiriro ogenda okusobola essuubi lyaffe ly'okuli. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani.
Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo gy'obubi mu bifo ebyewaggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi era bwe muli mmala okukola byonna musobole okuyimirira. Ekyambalo kiri already made akituwadde olw'ekisa kye. Kyolina okukola kiri kimu kukikkiriza n'okyambala. Gwe tokyekolera ye yakikukolera dda. Ate yakikola dda. Yakikozesa ne kimukolera. Bakituwa. Banafa abenkanidde wano n'ankadde we tuli. Tulikyambala nti kibeeramu. Tutambulenga naawe ennaku zonna. Enkyembo n'olabika ku biro eby'eggulu. Katonda waffe tusaanira okuyimirira mu maaso go nga tetuliko bbala n'okubadde olufunyiro. Nyweza okukkiriza kwaffe abadde bona abazaana babadde bawuliza ebigambo bino. Omwoyo omutukuvu kayongera okunyweza ebigambo bino mu mitima gyabwe ne mu bulamu bwabwe. Ennyawo ligulumizibwe etendezebwe ku bwenyi eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe era Mukama waffe. Amen.